Ekibinja ky'abalamazi abakatuliki akawungeezi k'eggulo bakamazeko ku kereziya ya St. Francis Catholic Church of Uganda e Matugga mwe basuze. Obudde oluvuddeko eddiba babukeereza nkokola okwolekera olw'e Namugongo. Bano ababadde basoba mu 200 mubaddemu n'abakadde n'abaana abaliko obulemu ne bamuzibe. Bakulembeddwamu poliisi y'ebidduka kossa n'ambyulensi okujjanjaba oyo abaafunye obuzibu. Bano babadde banekaanekanye mu byeru n'ebiddugavu wamma nga bw'obalengera bakwegombesa okubeegattako. Mu kkubo gye bayise obwedda abantu babawa ebintu eby'enjawulo okubadde n'amazzi okubazzaamu amaanyi. Wadde nga babadde beetisse engugu zaabwe ku migongo, abamu balabiddwako nga baddukanamu okusobola obutasigalira. Olugendo lusoose kuba lwa kimpowooze abalamazi bano okuva e Lira gye bavudde wabula batuuse wano e Naalya ne beegattibwako bandi okuva mu Uganda Police. Olw'obungi bwabwe wabaddewo akalippagano k'ebidduka era poliisi y'oku nguudo erabiddwako ng'ekola ogwayo. Reverend Peter Paulo Okota akulembeddemu abantu bano agamba newankubadde okutambula tekubadde kwangu naye basanyufu nti basobodde okutuuka e Namugongo nga tewali afunye buzibu. This is our 14th day and we have been walking prayerfully and meditatively. And the most important thing is that part of this is that the faith of the people from Lira diocese can be seen from the way they are disciplined, the way they walk together, the way they help one another, the way they are praying. Obumu mu bantu ba Buganda kossa n'eggwanga lyonna bagamba bye bagenda okussaako essira. And we pray that the Lord may use our journey to unite everybody together, especially our people in Uganda. Nga tugenda okuyingira ebyobufuzi abalamazi bano okuva e Lira bategeezezza nga bagenda okwegayirira omutonzi waleme kubeerawo butabanguko. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.